Nalufenya nadduka Nalufenya n'agenda Ruzira oba yava Ruzira nadde Nalufenya eyo nabo opposition okusookera ddala yakozesezza analogy y'oluzzi okwerula oluzzi nti bwe muba munayirula oluzzi musooka ne mulutabangula then ne mutereeza enkoma ne mujjamu ebisooto byonna ne mulutereeza bulungi mu lutalo lwe tuliko oluzzi mu example eyo sebo ly'eggwanga Uganda twogera kulinyirira eddembe ly'obuntu drones ezifuuse drones nga ziwamba abatalina musango embeera ya stories ebizibu ebibeerawo buli season bakunyumiza omuliro ogukutta amasomero obutale bukutta amasomero ne tuva mu ssere eyo ne tudda ku ebijambiya bifuuse ebijambiya ne tugivaamu ne tudda ku y'abakyala Nansana Entebbe ne ebizibu ebyo ffe bye bitussa mu lutalo luno lwe tulimu. So olutalo lwange from the start terubeerangako nti ngende nzimba ekibiina kya FDC kifuuke matabuta era okusikirizibwa okuyingira FDC yali agenda yaabwe namba emu kutandikira ddala mu linnya lyayo Forum for Democratic Change. Changing what? The dictatorship, unfairness, injustice in the communities. Nze kyekyansikiriza okukola ki okuyingira era emyaka 11 gye namala mu FDC essira lyange lyali mu kuleeta kulwanirira bwenkanya mu ggwanga lyaffe Uganda. Kakati mu kaseera bwe twatuukanga obwenkanya ne mu kibiina budduseemu ne tugamba we cannot fight one dictator and build another. Eno tugamba Mzee Museveni eza Bank of Uganda azikozesanga bwayagala, there is no accountability, there is no transparency. Kati ate tugenda okulaba nga waliwo n'ayewolera mu mannya gaffe naye nga tetutegedde ne tugamba enjawulo eri wakati we ne Mzee Museveni kwe kudduka emisinde. Counsel Nalikoola alina ekigambo kyayogedde kyesikkaanya nakyo at all no. Ekyokugamba nti Dr. Besigye y'omu ku kizibu mu FDC nti abakulembeze abalemerako be bamu ku bizibu byaki kimu ku bireese obuzibu mu ggwanga Uganda be bakulembeze abatalemerako. Abakulembeze abatalemerako bafuuse ekizibu mu ggwanga Uganda. Twalina abakulembeze nga ba Agrawoli nga basajja balungi nga basajja boogezi batulating ensonga ne mu butalemerako bwabwe twafiirwa ng'eggwanga Uganda. Tubadde n'abantu nga bano ba Beatrice Anywa bw'otunuulira abantu bano ba Anita Amongo kati speaker wa parliament abo bonna mu kaseera kano olabira ddala nga bafuuka ekizibu olw'obutalemerako. Mu lutalo lwe twatandika olw'okulwanyisa nnakyemalira lutalo nga bw'olaba olutalo olugenda mu nsiko naye enjawulo eriwo nti bwe bali bakozesa violence eno tukozesa non-violence. Tetutta batalina musango, tetulumya batalina musango, tukozesa approach etaliimu kunyigiriza. Mu lutalo temubeeramu kulekulira era ddiriza ebigere mu lutalo abeera traitor muli wankwe. Kati Dr. Besigye abakugira n'atandika olutalo nga lwakujjako nakyemalira n'atuusa mu kkubo n'aga nti mbivuddemu twandibadde tumuyigana miggo. Yandibadde traitor, yandibadde mwebani abamuyigana bannansi Uganda kubanga Forum for Democratic Change bwe agitandika yatandikira ku musingi. In fact baana bangi abafiiriddwa obulamu bwabwe era abantu abazanyira mu kibiina ekyo bandibadde batunuulira background yakyo abo abafudde ne baleka bannamwandu ne baleka bamulekwa. How do they account to them nga bali mu kati bazze mu buzannyo bw'okukayanira emmere ku mmeeza you know. So Dr. abanakibiina mbaga nti yeewumuzeeko kuki afakinensi. You see that talk started in 2012 era yagireeta yali Nabira n'Odongoto nga bagamba Dr. Besigye gets a lot of money from donors nazisa mu bantu abatali ba kibiina nga boogera ku Balukwago ku ba Mamadi Muwanga Kivumbi ba Naboze abo ba allies mu struggle be yali atambula nabo. Doctor, that's why he had to resign the leadership of the party nga party president n'agamba nti no okay kakati bwe mbate mwagala ntambule n'abatali ba FDC
ng'ate olutalo luno tukakasa ekibiina kimu nga FDC tekisobola luggusa okujjako nga twegasse ne balwanyi bannaffe ne tusindikiriza wamu. Kati nsazeewo ndekulidde obukulembeze bw'ekibiina mulonde abakulembeze abalala batambuze ekibiina then nze ntambuze struggle eri ennene. Era kwe kukaanya okwo okussaawo ye background ya office ze Katonga. Nga Frank eri ya totally revolution defiance era bogende Katonga totulabe FDC bokka. There are people from across divides. Ne Counsel no na yatulayo Katonga tsaba totola. Is one of the ali team ya legal. Ochige waliyo ba lawyers, all professionals. There are lawyers, teachers, doctors and whoever. So okubeera okwe nze ndaba kuyambye nnyo eggwanga. Bw'owuliriza ebigambo bya president wange His Excellency Bobi Wine Robert Kyagulanyi akugamba he was mentored by Dr. Besigye. Just imagine someone going into the musical world na recruiting yo omusajja w'embavu nga Bobi Wine namuleta mu byobufuzi. And you cannot dismiss the contribution of Bobi Wine mu byobufuzi. You know, if he had just resigned n'agenda mu kulunda ente zoba nadduka mu ggwanga abalala bwe bakola, twandibadde tulina force kati gye tulina eyaba younger blood, you know. So sikiriziganya na kyaga nti omuntu bw'asavingako yeewummuze. Abeewummuza nga muzeeka wanga semwogerere ne banne tunulira ebizibu ekibiina kyabwe bye boolekedde. If they did not resign, who knows, bandibadde basavings mawu bandibadde bamutemize n'atatwala DP bamulekere betu mawu n'afuuka mawu n'atandika okuba obukokola n'alinyirira banne ne bamudduka. Kati olwaleero mawu is in the same bed with the evil. You know, katunenyo kangendeke wa Counsel. Wado inakumaliza kwa hicho? Haji. Bobanga gwakulira company. Kakasa nti peni gy'owandiisa bwino bw'aba wa gold n'abalala b'okola nabo bwino abeere wa gold. Omukulembeze omulungi gy'akoma okukulembera, gy'akoma okuzimba abalala. Ng'era gy'akoma okuzimba abalala, gy'akoma okufuuka nga ye takyetaagisa ne bw'aba takola ki taliiwo. Omwoyo gwenkyogereramu si mwoyo mubi eri Dr. Kizza Besigye. Wabula njogera eri abakulembeze bonna nti bw'obanga okulembera zimba n'abalala abasobola okukola nga ggwe. Bw'oba ne kampani yo gumiikiriza kakaguse ajja kagusa atakagukisirize mu nsobi kawandike kenjagala tukanye nako tuli mu lutalo wabeerawo okuresigninga nti ono tumuwumuzza mu lutalo alwanye nnyo jeno waffe mulungi tumuwumuzza wakati mu lutalo si kuresigninga wabula nkugamba nti bw'oba n'omukozi ng'omukozi oyo mulungi nnyo nga byakola bw'atabaawo kampani eyimirira omukozi oyo mugobe. Wateekwa okubeera ng'omukozi ono omulungi ng'alina n'abalala bateekateeka bakozi banne nga bw'aba taliiwo omulala atuulawo n'akola. Haji Nyombi ng'era naawe bw'olaba bwano olwaleero eno radio station omu bw'aba taliiwo Haji Nyombi n'agamba owaaye seewulira bulungi omulala ng'omulala akola ki atuulamu. Kyengezaako okugamba ne mu bukulembeze bwe kirina okubeera. Kali kenkugambye ka mazima omuntu ateekwa okubeera in charge. Nze nayogera naawe mbadde nga mukulembeze ku mitendera emingi okuviira ddala mu buyizi okutuuka ewalala. Abaddeko bw'abuutikira onazzeeko tasobola kufuna mbavu zikola ki zitambuza. Mpozi lwakuba yatembeetebwa bannaye kyannaku nange nakiwulira nga kyannaku bwe nawulira nga power nga bamwogerako ebigambo ebyo nti ebisawo byajja nga tebitegeerekeka kubanga power mu kampeyini ye bannange dikiteeta yanzibidde ngatto
omusajja n'abanga akola emirimu gya campaign nga tayambadde ngatto nga yeesiize ebintu ebiringa evvu olwa tiyagasi ow'amaanyi waliwo n'aboolwali abagambye nti tebamukubanga tiyagasi tebamukubanga kawoowo ekigambo ekyo kyali tekisaana kijje mawulire kyovaolaba Dokita Kizza Besigye oli ayinza kukimuteekako nti bw'abanga yazimba powa nti yazimba bubi bwe kibanga ebyayogerwa ebyo mu kusooka bituufu naye nze ŋŋamba amukulembeza abaaliko oba ali mu opposition oba ali mu buyinza azimbe n'abalala bangi tulyoke tufune institution nga tetukyanyumya ku muntu buntu tunyumya ku kibiina. 3 zawukanye ku ssaawa 4 nteekateeka ogendera batuliza Counsel katono nnyo njala kuva gy'olinzire ewa mwami Buwembo nga tutunulira enkola ey'ebibiina by'obufuzi because mwenna Democratic Party for this National Platform n'abalala mulwana ku kwata buyinza olwaleero ebiriwo mu bibiina by'obufuzi engeri gye bazanyamu eby'obufuzi ddala nga mubadde objective mukuwono kweno nsonga muli objective musobola okutwala obuyinza bw'eggwanga lino Nalikoola nga muli ng'obadde ensonga oziwadde kati nga bwe ziri nga siga nti oli wa DP oli looya waabwe nga siga nti mwami Buwembo wa National Unity Platform bye mukola activity zammwe enteekateeka zammwe zisobola okusigukula Museveni. Omuntu omu munnabyabufuzi wano bwe yali ayogera nga Obama alidde obwa pulezidenti bwa Amerika yagamba nti ne Uganda esobola singa Uganda esobola okubanga erina Bush esobola okufuna Obama. Ontegeera bw'otugamba objectively oba tusobola okufuna obuyinza ne tubukwata ne tuddukanya eggwanga tusobola naye bw'ogamba objectively kitegeeza wateekwa okubaawo engeri ennuŋŋamo. Olwaleero bwe tuba tugenza okukuba olukuŋŋaana nga poliisi ejja ne luyiwamu kaamulali nga ekumma negamba terubaawo kuba tetulina bukuumi naye ate ne bafuna abangi okusinga abaali etaagisiza mu bukuumi okugumbulula olukuŋŋaana batuleke tusisinkane abantu twogere nabo tubabuulire bye tunaakola batuleke tukole enkuŋŋaana mirembe tuzimbe structures tuzimbe teams ennungi tuzuule abakulembeze abagenda okukulembera mu bibiina bino tuleete abakulembeze abo tubagatte wamu ebibiina by'obufuzi nabyo bisobole n'okuba nga bisobola okuteeseganya mu nkiiko zaabyo ebivuganya gavumenti tuzimbe policies zaffe ate era tuzitegeeze bannansi tuzimbe manifestos nga tuzeesigamiza ku kwebuuza ku bannansi olwo bwe tujja eri bannansi tubeere nga fe abaleese ekyo ekiwoomu tuvuganye nga tuvuganya mu birowoozo ebyo bye twolese eri bannansi nga ne bali betuvuganya balina ebbeetu okuleeta endowooza zaabwe n'okujengulula ebyo bye tuba twogedde ne bwe tuba nga ffe tuteekateeka kwogera bulungi eri bannansi bannaffe ne bajja na mmundu na tiyagasi ekyo kitulemesa okuteekateeka obulungi okwolesa obusobozi bwaffe mu kutwala obuyinza n'okuddukanya eggwanga lino naye ng'amazima gali nti buli ekyetaagisa tukirina tabbuweeri yoyo atuteekamu nnabe. Amina mwami Buwembo ekibuuzo kyekimu ekibuuzo kyekimu nze nzikkaanya ne Counsel Elias nti obusobozi tubulina era ne bwe tukola just assessment gye tuyise several times ebiina byaffe ne candidates baffe they have defeated Mzee Museveni era ne institution zenga court nezivaayo nezikakasa nti omukulu enkola gye yakozeemu okufuna obwanguzi yadibaze yamanchoolo aleesa amagye ne gatiisatiisa ne gasaawo okutiisatiisa n'okuwamba n'okuyingira mu bizinesi yaki electoral commission okusiba abantu just imagine mukalulu ke tuvuddemu 2021 walaba engeri gye bakwatamu presidential candidate wa National Unity Platform ne bamugalira eruuka wazitiruka ne bamugalira eruuka ekyaddako ne badda ku bantu be abawagizi be ne babakuba amasasi ku nnyama and police through the spokesperson n'avaayo in a broad daylight n'agamba we have so far killed 54
tussa abantu 54 kati environment eyo eteekebwawo yerowoozesa abantu nti maybe ebibiina tebirina busobozi busigukulula n'ate ne mu environment eyo eri hostile tusobodde okugjayo results ezikakasa nti nno omukulu akubiddwa akalulu n'omulaba ng'awamba ekitongole ky'ebyokulonda n'awamba institutions za kooti n'awamba buli kimu okulaba ng'akola ki nga yeerangirira. So obusobozi tubulina era tubukozesezza era tumuwangudde bbanga lyonna, naye ekikyalemesezza y'enkozesa y'emmundu, the gun violence that is always applied mu nkomero y'omuzannyo. Mbuze katukomeo katono nnyo oluvannyuma message zino tova ku mukutu gwa Pale FM. Bwe tudda tugenda kudda gye muli, bwe tudda kale tudde gye muli abakatwegattako leero. Esimu zaffe ze zino, ayagala okuyita ku MTN osobola okuyita ku 072 3 6 6 072 3 6 6 oba 075 0900 kujja okuyita nga tukomyewo otuwendoozayo ku bigenda maaso mu FDC 075 0900 ne 078 3 6 6 0